eky'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Kwagala kwa Katonda kungi tetuyinza kukutenda kutumbira waggulu nnyo era kuka wansi ddala Adamu bwe basobya Yesu yajja afe nze omubi yannunula yanzijako ekibi kwagala kwe kw'amazima gatekutendeka kwakubawo mirembe gyonna luyimba lwa bonna singa ennyanja ejjuziddwa bwino obwo muwandiisi nga kuggulu kubikiddwa lupapula olugazi bwino yenna ali mu nnyanja ayinza okugwamu lupapula ne lujjula nga tekuweddeyo kwagala kwe kw'amazima nga tekutendeka kwakubawo mirembe gyonna luyi
omulabi waffe atulaba era atuwuliriza nkwanirizaako era nkulamusaako n'ekiramuso ekirungi nti mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa okumanya nti gye muli nate era mutuuse ku ssaawa yaffe n'endagaane okulaba nga nate tukwata ku bibuuzo byammwe nga bwe mwabiweereza. Tusanyuse okubalaba mu ddiro lyammwe awo we mutudde. Sinakindi oli oyinza okuba nga obadde okyali mu kkubo weeyunira okudda eka. N'abo abakyali ku mirimu twagala okwebaza Katonda nti Mukama abatambuzizza okuyita mu nnaku 6 n'abatuusa ku ssabbiiti eno entukuvu nga mukyali balamu. Ate era naffe eno tumwebaliza kubanga atukuumye ate era atuyimirizaawo mu buweereza. Kale puroguraamu yo eŋŋanzi etuuse, Bayibuli egamba ki? Tutuuse nga bulijjo era nga tugenda kubikkula mu Bayibuli nga tusoma. Leero tugenda kuggulawo n'olunyiriri oluli mu Yokaana. Yokaana 10 olunyiriri olwa 27. 27 lugamba lutya? Lugambye nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe. Olunyiriri lutugambye nti Katonda ayina endiga z'asumba. Obadde okimanyi ekyo omwagalwa nti Katonda ayina endiga z'asumba? Naye ayina kyatugambye nti endiga ze ezimumanyi zitegeera eddoboozi lye. Omanye eddoboozi lya Katonda? Wali oliwulidde Katonda ng'ayogerako naawe? Bw'oba wamuwulira ogondera ebigambo byakugamba era byakulagira, kubanga bw'abanga ye musumba kiba kitegeeza bwakulembera ffe tugoberera. Kale kyansonga okuwulira eddoboozi lya Katonda kye likugamba ate era n'ossaayo omwoyo okugoberera ekyo ky'aba akugambye, kubanga okuyita mu lyo twegulira obulamu obutaggwaawo ng'ekyawandiikibwa bwe kigambye. Kubanga atuwa obulamu obutaggwaawo ate era tetulibula emirembe n'emirembe. Kitegeeza ki? Nti awali ekigambo kye tetusobola kubula n'akatono. Y'ensonga lwaki tulina okukitambuliramu kituluŋŋamye olw'okutereza obulamu bwaffe, olw'okutugumya okuyita mu kusoberwa n'okutuwa ekkubo ettuufu okulaba nti tutambulanga bw'atusaba era nga bwe kigwanidde ffe tutambule. Kale tuula n'olwaleero tulabe omulabi waffe ebibuuzo bye yatuweerezza. Yiga naffe tulabe nga tweyongera okugaziya ku kutegeera kwaffe n'okumanya ekigambo kya Katonda. Nze omutesitesi wo nga bulijjo Maureen Namutebi ntuuse, ate era n'omusumba waffe Ivan Sebaggala nga bulijjo. Nsumba tusanyusa okukulabako. Kale nnyabo nange neesiimye okubasanga. Amiina. Webale kujja. Amiina. Weewaawo ssebo. Mukama waffe yeebazibwe. Yeebazibwe Mukama. Amiina. Atutambuzza olugendo n'atutuusa wano mirembe. Ate era tumusaba n'obuweereza bwaffe olwaleero bulabe omukisa. Kituufu nga bulijjo. Nga bulijjo. Amiina. Kubanga kyansonga tutera nnyo okwogera nti twetaaga okuluŋŋamizibwa kwa Katonda nga bwe yaluŋŋamya ekigambo kye mu kukiwandiisa. Kituufu. Kubanga omwoyo w'omutukuvu yaliwo butereevu nga kiwandiisibwa. Naffe bwetyo bwe tumusaba abeerewo mu puroguraamu eno mu ngeri y'okuddamu, kubanga tetwagala kwogera bigambo byaffe wabula okuddiramu ddala ekyo Katonda kyagambye ekkanisa. Kale nkwanirizaako musumba mu ngeri enjawulo nga tugenda okutandika puroguraamu yaffe. Katwewombeeke tusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Weebale okutuleeta okuyiga ekigambo kyo n'okukiyigiriza abalala. Tuluŋŋame n'omwoyo omutukuvu kigambo kiyigibwe era kitegeerwe. Bantu bangi bakyusibwe okufaanana n'okugoberera obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Musumba Siikuriseeyo omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo. Yagambye nti obanga Yesu yatufiirira n'asasula ebbanja ly'ekibi, lwaki tubonaabona, lwaki tufa? Twebaza nnyo yabuuza ekibuuzo. Atukoze bulungi. Kubanga buli we babuuza bafuula puroguraamu eno okubeera ey'omugaso. N'eri oyo eyabuuza naye ng'ekibuuzo kyo tekinnaba kuddibwamu tujja kukituukako. Asigale ng'alaba ebyabalala kubanga ate nabyo bikulu. Era abamu nekyayiga. Lwaki tubonaabona, lwaki tufa, lwaki tukola n'amaanyi muntu yozo muntu ajjanga emmere ate nga Yesu yafa. Kale ate Yesu waba yafa n'awangula ekibi. N'ajjawo omutango. Kakati ate nga tukyabonaabonera ki? Bikulako mu Lubereberye awo. Lubereberye. Osome Ssuula 2. Olunyiriri 16 ne 17.
16 Otyo. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Owulidde ekigambo ekyo? Essebo. Olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Sure deal. Ekigambo kufa wetusooka okukisomako mu Bayibuli. Yes. Era nga kibaawo ku lw'obujeemu. Nti olunaku lw'olijeema n'olya ku muti gwe nakugaana okulyako gwe. Omuntu okulya ku muti Katonda gwe yamugaana si kyekikolwa ekisinza okubeera ekibi. Toyinza kugamba nti okulya ku muti kisinga obubbi obulimu n'okutemula abantu. Singa tubadde bannaffe bano abageraageranya ebibi. Adamu ye mwonoonyi eyakasinza okukola ekibi ekyangu. Era yensonga lwaki Katonda yakibonyabo. Era nga bw'oyogedde ebibi tubigeraageranya tugasha. Nze tebayinza kumbonereza ngo eyabbye enkoko ne bamubonereza ng'abasibe ba banka ne bakola tubigeraageranya. Tukola nsobi. Kati Adamu yalya buli. Ekizibu kya Katonda si bwe bunene bw'ekyo ekikoleddwa. Naye gwe mutima mwe kikoleddwa. Bayibuli gyeva egamba nti buli akola ekibi akola na bujeemu kubanga ekibi bwe bujeemu. Ekizibu kya Adamu bujeemu si kunoga kibala n'alya. Kubanga era yanoganga ebibala ebirala n'alya. So kunoga ekibala okulya si problemu nnene ya Katonda. Ate omuti ogwo Katonda siko yali alya nti yemmere ye. Era bamalayika baalabanga Adamu bagenda kompitinga ne Adamu mu lusuku Adeni. Katonda n'agamba nti owaayi sikulwanga Adamu amalirawo emmere kunogokangu mujjeko. Yes. So tewaliwo nsonga yonna lwaki Katonda yandiganye Adamu okulya ku muti. Ensonga yali nti Katonda yali ayagala Adamu ategeere nti olusuku olwo si lulwe lwamuweebwa buweebwa kulabirira. Nga bwe mubeera ewaka nga waliwo ekikopo kya taata ng'abaana tebakinyweramu. Nga bwe mubeera ewaka nga waliwo entebe ya taata. Nga bwe mubeera mu nnyumba nga waliwo ekisenge ky'abakulu. Tokiyingiramu buyingizi. Si kubanga tosobola kubeerayo. Akikiwale bayinza n'okukyusaamu ne badda mu kikyo gwe n'odda mu kyabo. Naye tofa. Naye gye bazze kati ate kifuukira kyotasaalimbiramu wadde gy'obadde osula. Ensonga teri nti Adamu yali agenda kufa ng'alidde ekibala. Ensonga eri nti Katonda yali ayagala Adamu ategeere nti olusuku si lulwe. Ekyokubiri, Adamu yalina okubeera mu bintu ebyo ng'asazeewo obusazi. So singa akakiddwa bukakibwa. Mukama kyava amugamba asalewo. Obuwulize buleeta essanyu, obutali buwulize buleeta okufa. Lwaki ntandikidde eyo? Okutegeeza abantu nti okufa kwava mu kwawukana na Katonda. Bwe twayawukana ne Katonda, ekigambo okufa kyafuuka kinene. Bwe twogera ku kigambo nti mugenda kufa, yali tayogera kufa kuno kwe tufa ne bakuziika e Masaka. Kati nganze banziika eri Singo. Yali tayogera kufa ne banziika e Singo eri kwokka. Yali ayogera ku kufa nga kwa mirundi esatu. Okufa okusooka spiritual death. Kufa kwa mwoyo. Olunaku lw'oligulyako ogenda kukutuka kunze. Tegeeza togenda kuddamu kuba mulamu mu mwoyo. Ogenda kubeera mulambo ogutambula. Ekyokubiri, olunaku lw'olijeema ogenda kukutuka kunze. Ate nze mugabi w'obulamu. Ekitegeeza nti bonaabona ekutuddeko ojja kuba toyinza busastaininga muggwe mirembe gyonna. Era kiringa bw'ojjako switch y'amasannyalaze. Bwe kiri. Bw'ogijjako kaput. Bw'ojjako switch y'amasannyalaze oyinza okuba ng'olinayo awo ku tterekero. Bamu babeerawo ne tterekero awo. Naye enkomeero ya byonna nayo likalira. Gamba tulina laptops zirina amanda ogikyajinga naye amasannyalaze bwe gagenda bw'okozesa n'ogikozesa era ekiseera kituuka eryanda ne liggwako kukakasa nti amasannyalaze tugeetaaga. Kati Mukama agamba omuntu olunaku lw'olira ku muti you will not sustain life in you. You will have it but a very short while and you will finally die. Then ekyokusatu ate nga kibi nnyo kwe kufa okw'emirembe n'emirembe. Mu bufunze nti Setaani kazze n'ayingira mu lusuku Adeni agenda kukola ebintu bisatu ebyogerwako eri mu Yokaana essula 10 olunyiriro lw'10. Omubbi tajja wabula okubba,
n'okutta n'okuzikiriza. Mu kigambo kino nti mulifa mirundi 3 okufa kwali kunnyonnyolwa. Ekisooka kubba Setaani yatunyagako byonna bye twali. Ensonga lwaki oli agamba nva mu maaso nafadda. Oli n'agenda ku TV n'ayambala obukunya n'ayimba oluyimba nga ne kamera zimukwata. Oli n'agenda ku show n'akola bw'atyo. Oli n'avuma maama we. Oli n'akuba kitawo akakumbi atunda ettaka. Twanyagibwako kye tuteekwa okubeera mu kibi. Ekyokubiri si kunyagibwako kyokka naye n'okufa. Kaakati bwe tufa omubiri gwaffe guggwawo kuvunda n'ebirala. Naye ate ekisinga okubeera ekibi kwe kufa okw'emirembe n'emirembe. Kati abuuza ekibuuzo kino akitegeere nti okufa kigazi. Aleme kukitunulira butunuulizi ku kino emmotoka ng'ekutomedde. Ekyo kitono nnyo ku kigambo kye bayita okufa. Katonda kw'alina okutuwonyaamu n'okutulokolamu. Omanyi nti twafa mu mwoyo. Bikula beefe, bikula Abaklolosaayi. Essula 2:17. Abaklolosaayi 2:13. Agamba atya? Abaklolosaayi 2:13. Otyo? 2:13. Agamba atya? Agambye nammwe bwe mwalinga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obuta bwe mwalinga mukoze ki? Olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa olw'omubiri gwammwe yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna. Nammwe bwe mutyo mwafiira mwali mufudde olw'ebyonoono byammwe. Tinewankubadde tuli balamu tutambula naye olw'ekibi we are walking dead. Tuli baafu abali ku luguudo. Olw'ensonga eyabuuzizza ekibuuzo kino akitegeere nti Katonda yatuwonya mu kufa okunene. Katonda bw'aba atunuulira. Katonda bw'atunuulira emirambo egitambula ku kkubo wali ng'egitambula. Kyabaga nti nviira nafadda. Ate aba yafa. Gwe ate omuntu ataafa oyinza okutambula obukunya. N'abayita mu motoka gamba nti ekyo omwana abasabulidde akantu. Ojanga nti oyo omwana wa kabi. Kati abafu bali ku mufumu naabo bamwebaza okufa obulungi. Omugezi w'e Kampala. Omugezi w'e Kampala yasala ensawo. Kati oyo mugezi abagezi ba Kampala abo bakiti bayiribi. Ayiriba. Bongerako nakano. Embwe abafu tuli mu nsi twafa. Kati akoze ekirungi ate yembwa. Embwe yebala. Kakati omubbi ye mugezi. Atali mubbi ye musiru mane muli basiru waloba. Ekikulu muli basiru obongo tebukola. Diru nejja no kakati olaba ensonga gwe musiru ali ku kituufu ye musiru. Gwe n'ogamba tetufanga. Ensi yesulisa. Tukitegedde. Gwe n'agenda okulamuza olugoye n'alamuza lwabituli edde olugoye bwe lwajjangamu ebituli nga tulusiimuuza. N'osooka n'oddaabiriza. Nayo paka bw'otuuka nga tetukyasoboka. Ab'ebyalaani tebakyalina mirimu. Kubanga omanyi ssebo nti olugoye olw'ebituli terugulika. Terugulika. Kati golooza tetwafa. Gwe n'ogenda gye bagulira engoye n'olonda olw'ebituli. Kyengamba amaaso go nga ddala olaba bulungi tofanga n'olonda olw'ebituli nga waliwo olulamu. Ngezezzaako okuteekawo ebintu ebiraga nti tuli bafu mu byonoono byaffe. Twesulika tuli bafu mu mwoyo. Kade okwe kufa okwasooka ne kututira ddala okuva mu mitima gyaffe. Mwe muva obwenzi, mwe muva obubbi, mwe muva obukaba, mwe muva okwerowoozaako, mwe muva empitambyenge n'ebirala. Naye tetwafa kufa okwo kwokka. Twafa n'okufa okw'emirembe n'emirembe munnange. Bw'osoma Abebbulaniya essula 2:9. Bayibuli naye wali egambye nti naye yatuzuukiza wamu ne Yesu Kristo bwe yatusonyiwa ebyonoono byaffe. Ekyo nno kitegeeza nti Yesu Kristo bwe yafa
twaggulirwawo omukisa gw'okusonyiyibwa ebibi byaffe. Yekka ye yatuzuukiza kuva mu kufa. Buli muntu yenna alaba ebigambo bino ategeere nti okufa okw'omwoyo tusobola okuzuukira ne tukuvaamu kuyita mu maanyi na kukola kwa musaalaba. Amina. Kati waliwo okufa okwokubiri, kwe kufa okw'emirembe n'emirembe. Bikula Abebbulaniya 2:9 agamba atya? 2:9. Agambye. Naye tununulibwa oyo eyakolebwa okubulako akatono okubanga abamalayika ye Yesu. Otyo olw'okubonaabona okw'okufa ng'asalibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda alyoke alege ku kufa. Alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Owulidde akagambo ako? Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa yalega ku kufa ku lwa buli muntu. He tasted death for every man. Kati Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa yali afa kufa kwa mirembe na mirembe. Kwe twandifudde. Okufa okwa Morini n'okwa Sebaggala Yesu yakufa. Kati ng'oggyeko okutuwonya okuva mu kufa okw'omwoyo Yesu yatuwonya ne mu kufa okw'emirembe n'emirembe ng'afa ku lwaffe ffenna. Y'ensonga lwaki Yokaana 10:26 Musumba nti tuli abafa abatambula mu ne twongerako n'okufa okw'emirembe n'emirembe. Twafa nnyo. It is the right word. Okufa ddabo. Ekibi kyatutta nnyo. Yokaana mmeka Musumba? Yokaana 10:26 agamba atya? 10:26 otyo agambye na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekigambo ekyo kiwulidde? Okkiriza ekyo kitegeeza ki? Kimaliriza n'ekibuuzo Musumba. Okkiriza ekyo. Buli muntu mulamu akkiriza nze tagenda kufa mirembe na mirembe. Lwaki tagenda kufa mirembe na mirembe? Kubanga okufa okwo kwe yandibadde afa Yesu yakufa. Yes. So bw'okkiriza Kristo oyingira mu ye n'ofiira mu ye. Kati oyingira mu ye kiba kitegeeza nti kati okufa okw'emirembe n'emirembe tekukulinaako buyinza kubanga yakufa dda ate oyinza kukuddamu. Kati ali eyo era nga bwe nagambye okufa okw'omwoyo twafa n'emirembe n'emirembe naye Yesu yafa okufa okwandibadde okwaffe. Kati buli amukkiriza tagenda kufa mirembe na mirembe. Ayina bulamu butaggwa. Olabye Yesu gye yatujja. Kati Katonda bakwogera kufa kwa mubiri. Lwaki tufa ate nga Yesu yafa. Okufa kwa Yesu kwatukolera ebinene ebisuuka ne kukuno okufa kwe tufa ne bakuziika. Kati omuntu ali yakimanyi nti okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba e Gologoosa yandibadde kati yeebaza na bwebaza kubanga kwatuleetera okuwangula okufa okw'omwoyo ne kutuleetera okuwangula okufa okw'emirembe n'emirembe. Kati okufa okusigaddeyo okumanyi kwe kufa okw'omubiri. Baluumi 5:12. Kati kwe kufa okwokusatu ekibi kyatuleetera ebizibu binene. Baluumi 5:12 agamba atya? Agambye otyo 12 agambye olw'ebyo nga ku lwabo nga ku lw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Kati okw'omubiri nako kulya tufa okufa okw'omubiri. Kaakati Yesu yatutaasa okw'omwoyo n'atutaasa okw'emirembe n'emirembe. Obadde okimanyi tulina okw'omubiri kwennyini yakututaasa. Yakututaasa nakwo kubanga singa teyakututaasa tulandibadde na ssuubi lyakuzuukira. Abafa abatambula ne bafa mu mubiri batambula bafa already ne bafa mu mubiri ate ne basigalirayo ddala emirembe n'emirembe. Awo ekibi bwe kyafuuka ekizibu kikutta n'otambula ng'oli mufu ne kimala ne kikussa mu ntaana n'obeerayo ate ne kikusibirayo obutavaayo. Kati Yesu bwe yajja ekyo yakola
n'atandika ku kufa kwe tufa nga tutambula okwo n'akusolovinga nga tusonyiwa ebibi. Yes. N'amaliriza awo n'akwata ku kufa okw'emirembe n'emirembe. Okiraba okwo n'akutusolovingira nga afa ku musaalaba Gologoosa. Kati bw'amaliriza awo n'akwata n'okufa kuno okw'omubiri nakwo n'akutusolovingira. N'avaayo. Okimanyi? Ali mu ye. Ate kulati bw'avaayo oba kyayogera kufa okw'omubiri. Okufa okw'omubiri kulina obuyinza nga gye banziise ndivaayo. Okukuba kufudde okukonaku kati kufu ogamba ne bw'oba ng'obadde omanyi nti otambula n'ova mu kufa okw'omwoyo newankubadde olindirira okw'omubiri olina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Waliwo essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Kati Abebbulaniya 2:14 ne 15 Yesu yasolovinga ekizibu ky'okufa okw'omubiri nakyo n'akisalira amagezi. Era nze nneewunya omuntu aliyo nga takkiriza Yesu oba essuubi agenda kulijjawa. Amazima gennyini tusobola toyinza kujja ssuubi mu kunaaba, toyinza kujja ssuubi mu kwambala mudaali, toyinza kujja ssuubi mu kika kya ngoye, toyinza kujja ssuubi mu mannya ge bakuyita, toyinza kujja ssuubi mu kusitula Bayibuli esinga obunene mu Uganda. Byonna birina ekitundu kyabyo naye tebiyinza kuwangula kufa kwa mirembe na mirembe n'okufa okulala kwonna. Tusomere Abebbulaniya 2:14 n'agamba atya, kale kubanga abaana baagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Setaani. Ffenna tugatta omusaayi n'omubiri. Obadde omanyi nti Yesu yajja n'atufaanana. Ekyatufaananya Yesu kuwangula physical death. Kubanga teri ngeri yonna Yesu gye yandifudde physically nga tafaananye Morini na Sebaggala. Kati okusolovingira ekizibu ky'okufa twandibikayanidde musumba kubanga ono atatufaanana atufiiririra atya. Abimanyi ebyaffe kimuleeta atambule nga bwe tutambula. Ate ebyaffe aba abimanyi bw'aba teyazaalibwa nga bwe tuzaalibwa. Twandigambye nti yafa nga teyatufaanana. How would we explain to people nti yafa nga teyatufaanana? Kale Bayibuli egambye nti n'awangula amaanyi g'okufa. N'abali mu ntiisa nga muganda wange yabuuzizza lwaki tufa weeraliikirira bwereere. Kaseera katono nnyo entiisa ejja kuba egenze. Yesu bwe yafa ku musaalaba Gologoosa yawangula okufa n'amagombe. Balina omukisa abafu abafiira mu Kristo Yesu. Blessed are the dead. Wow. Kakati okufa kuno kwe tufa emmotoka n'ekuba omuntu n'afa ne bamuziika. Okwo Bayibuli ekuyita kwebaka tekuyita kufa. Naye musumba manyi nti kwatusinga okweraliikirira. Ate era oluganda kyava buuza kati lwaki tufa? Kakati lwaki tufa? Yesu bannange okwo si kufa. Yesu bwe yafa ku musaalaba Gologoosa kati okwo kwebaka. Yes. Okakati kwebaka era Bayibuli oluzungu ekijjawo bulungi asleep. Those who are asleep. Kati njagala okutegeeza abantu bonna abalaba ebigambo bino. Yesu bwe yafa ku musaalaba Gologoosa abali mu ye tebakyafa. Tufube kulaba nga tuyingira mu Kristo. Abali mu ye be bakabwebasi. Ye muyizi wa Bayibuli. Musumba mu ngeri ennyangu. Kristo tumuyingiramu tutya? Bwe tukkiriza Kristo. Kubanga unawayinza okubawo ekibuuzo nti kakati fe atali wano gwettalako tumuyingire mu tukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi waffe. Ne tulinawo singa obulamu obukadde. Ne tukkiriza tutambulire obulamu obupya mu ye. Ne twenenya mu mazima. Ne tukkiriza ekigambo kye kitukulembere. Tuba obulamu bwaffe tubukutte nga tubuzinze mu ye ebbanga lyonna. Lwaki omuntu ayinza okugamba nti ate tufa? Ani yamugamba nti tufa? Omuntu afa olwaleero yoyo yekka atakkiriza Yesu. Oyo yafa okufa okw'omubiri. Okufa okw'omubiri ffe tukuyita kuwummula. Rest. It is not death. Abali mu Yesu Kristo tebafa. Abali mu Yesu Kristo bawummula. Bayibuli teyinza kukyusaamu kigambo kufa n'ekiyita kuwummula. Terimba. People are just sleeping. Konsonga eyo kati sooke tuwummulemuko katono tukomewo kikkaatirize bulungi nnyo. Omwagalwa atulaba katukomewo katono nnyo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa,
kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Okumanya Katonda kuli kendeera olw'ekibi. Abantu obwesigwa bwabwe bali bujja ku Katonda. Obwesigwa bwo butaddewa. Ensi ekyuse nnyo. Obwesigwa mutadde kuba scientists abagenda okutununula kyokka. Tutambula tuyita mizimu abali badde bayita Katonda. Ebyobufuzi birijjula endowooza z'abantu. Okusinziira ebintu engeri gye mbirabamu, COVID kale situganye yajja naye ate ne gavumenti waliwo weetalumirwa ku muntu wa wansi. N'enjigiriza enkyamu zirijjula mu bantu. Abantu bannabbi bangi ab'obulimba olwaleero mu nsi muno. Ekyo nakyo kyamunyiiza. Puroguramu Manya Ebiro yakulabula ekutuuse mu bulamu obusanyusa, obulamu obw'okussaamu Katonda ekitiibwa. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Omwagalwa atulaba nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo nate era tukomyewo okwongereza we tukomye. Musumba obadde okyatukakasa nti okufa nti akkiriza tusobola okufuna okuyingira mu Kristo Yesu okuyita mu kukkiriza. Okuyita mu kumukkiriza. Kakati yabuuza ekibuuzo kino akitegeere. Teri muntu akkiriza Yesu Kristo yeeraliikirira kufa. Lwaki ate tufa? Yesu yafa dda ku lwaffe. Ffe tetukyafa nate. Akugambye buli anzikiriza talifa mirembe na mirembe. Yennyini yakugambye afa abeera yeebase. Yennyini akugambye abeebakira mu Kristo balisooka okuzuukira. Teriiyo kigambo kyonna kye bayita kufa eri muntu yakkiriza Yesu. Abakkiriza Yesu tebafa. Abakkiriza Yesu bawummula. Yesu kola kituyina essuubi. Bawummula mu kutegana kwabwe. They just rest from the troubles of the world. Bawummula buwummuzi bizibu byansi ate noonya fiizi z'abaana nalwadde ate kansa janjaba zimba tolina wosula mmere gwe tolaba nti oba oyambiddwako bw'owummula n'olinda bulinzi nsimpya. Kaakati ekyeraliikiriza eyabuuzizza ekibuuzo yeeraliikirira kubanga tannaba kufuna ssuubi eryo mu Yesu. Kubanga tumanya nti bwe tugenda tetudda. Kati kyavagala lwaki tufa kati ate yamanyi bwe tugenda tetudda. Abantu abakkiriza Yesu Kristo tebatya kufa kubanga bakkiriza Yesu Kristo beebaka bwebasi. Olwekyo there is nothing like death ng'ate Yesu yafa. Kati ate Yesu bw'aba yafa ng'ate n'abamukkiriza bafa kati olwatugasa ki? Yesu yafa dda ekyo ne kiggwa. Kati ffe abamukkiriza twebaka buki? Just for a short while. Just for a short while. So kati Musumba awo twagala tukiyunge bulungi kubanga yatugambye nti nno lwaki tubonaabona nga teyafa. N'okubonaabona nako kati nsoose ne njogera ku ky'okufa ne nvaawo nga nkakasizza abatuwuliriza nti okufa Yesu bwe yafa kwakoma. Kujjako abatamukkiriza abo bajja kufa naye abamukkiriza beebase bwebasi era tebalina kye batya kukufa. Kati katuyunge kaakati okubonaabona kuno lwaki tusigala tubonaabona ate okubonaabona lwaki kusigala weekuli. Obadde okimanyi nti newankubadde nga Yesu Kristo yafa n'atuwangulira okufa naye waliwo ky'atannatukolera. Ekyo ky'atannatukolera kwe kuddira emibiri gyaffe gino egifa okujambaza ogutafa n'egivunda gino okujambaza ogutavunda. Naye omanyi lwaki? Abebbulaniya 11 Abebbulaniya 11 Yesu olwasa lumu omwenda n'olwana oli ezo ganira ate lwaki yetu kyabonaabona 39 n'olwana agamba atya? Agambye n'abo bonna bwe bamala okutegeezebwa bwe baamala n'abo bonna bwe baamala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe ne bafuna ekyasuubizibwa. Ne bafuna ekyasuubizibwa. Katonda bwe yatulabira edda ffe ekisinga obulungi bo baleme okutuukirizibwako ffe nga tetuliiwo. Ne bakola ki? Ne bafuna oba ne batafuna?
Oh. Aha. Kankaddemu. Obukamu ennyukuta emu olunyiro lwonna luba terungasizza. Nabo bonna. N'abo bonna bwe baamala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe ne batafuna ekyasuubizibwa oli mutuufu ne batafuna ekyasuubizibwa yes Katonda bwe yatulabira edda ekisinga obulungi olaba Katonda bwali bo baleme okutuukirizibwako ffe nga tetuliiwo si kulwa nga bagenda mu ggulu moli n'atalirabako. Okay. Ndi singa Yesu bwe yafa amangu ago bonna abamukkiriza n'abawonya okubonaabona n'abaweerawo obutaggwaawo nga Sebaggala nandifiiriddwa gwe ate kyandibadde kyaliwo emyaka 2000 egiyise tekirabaawo kati Pawulo kyagamba ti bonna bali ba Ibulayimu baani bonna Katonda yabaterekera obwakabaka kubanga yabategeeza naye n'atabawa kyasuubizibwa si kulwa nga bagaba n'ebirungi ng'afuula ku mulembe gwa Museveni nga tetuliiwo. Mukama yamanya naffe twetaaga okubaako mu ggulu. Batulindalindako. Kakati abalala bonna abafiira mu Yesu Kristo n'okubonaabona kuno okuliwo n'okunyigirizibwa okuliwo tukulimu kubanga tuli mu nsi ey'ekibi. Lwaki Katonda akyatulese mu nsi ey'ekibi si kulwa nga ffe tutuukirizibwa ng'ate abalijja nabo tebafunye ku mukisa. Buli ensi gy'ekoma okubeerawo n'omukisa gye gukoma okubeera omunene eri abanaalokolebwa. Gwe ate singa Ibulayimu bwe yabeera omwesigwa n'amuwa byonna bye yamusuubiza there and then kati ate gwe Moolini wandibifunye otya? Kubanga okuwa Ibulayimu bye yasuubiza kwandibadde kudda kwe mulundi gwakubiri. Kati Yesu singa yadda omulundi ogwokubiri nga bayisa manya abayigiriza Yesu bwe yali agenda mu ggulu abayigiriza balowooza nti agenda kudda nkeera bagamba kale ekinene ennyo myaka emeka kati singa Yesu yadda myaka 2 nga yakagenda oli kyeyava agamba naffe abalisangibwawo naffe abalamu lwaki abalala bagabana ku birungi ffe nga tetuliiwo. Pawulo kyagamba temulaba naffe twafuna omukisa bwe yalwawo okudda okubonaabona newankubadde kukyatunyigiriza naye ate kyamukisa gye tuli nti bwe kubeerawo naffe bali bagenda kutuukirizibwa nga naffe tuli kwegamba okubonaabona kwongere kutunyweza kati okubonaabona kweno kwetulimu tukutwale ng'omukisa ogw'okuba nti Mukama akyagumiikiriza nsi. Katonda tasanyuka nga tukaaba, tasanyuka nga tulumwa, tasanyuka nga tulaajana, naye akyagumiikiriza. Wakyaliyo abakyenenya, wakyaliyo abakyetaaga omugabo gw'obulamu obutaggwaawo si kulwa nga abugaba ate abalala n'abatemako. Kakyava alekawo ekiseera ne Moolini naye yenenye ne Sebaggala naye yenenye naawe ndaba weenenye. Katonda tanyumirwa ntalo era naye ayisibwa bubi naye akyaleseewo omukisa si kulwa nga agaba obulamu obutaggwaawo ate gwe n'obufiirwa n'obufunze tubonaabona kubanga Katonda akyagumiikiriza kubonaabona yadde weekuli naye ate ebeera ensibuko y'essuubi. Olwekyo lunyiro olusembe luli mu Baluumi 8 naye nawe yatusuubiza Musumba ng'atugamba nti tayinza kukkiriza kukemebwa okusukka kwe tusobola kugumiikiriza kwegamba newankubadde ng'okubonaabona weekuli atupimira era tumanye nti atuwanirira ayimirira naffe. Katonda talina kyasanyukira bantu kubonaabona na kukaaba ekyamazima si kituufu naye si kulwa nga n'abalala bafiirwa obulamu. Kwate singa Yesu yadda mu 1800 Sebaggala nga nange nandirabye nga neesunze eggulu obutalabikako mu nsi kati nange nafuna omukisa bwe yalwawo nange nefuna omukisa ogumukkiriza mbeereyo. Naye katumalize ne Baluumi 8 tugenda kusoma onyiro 18 mpaka 22 katumalirize n'ensonga eyo. Oluganda baleme kutya kufa na kubonaabona kubanga ng'era okubonaabona okw'omu Baluumi 18 agamba atya kubanga ng'era ng'okubonaabona okw'omu okw'ebiro bya kaakati nga tekutuuka kwenkanankanya n'ekitiibwa ekigenda okubikulirwa ffe
okubonaabona okwakaakati kutuyitamu olwaleero tekwenkanankana na kitiibwa kyetugenda kufuna Kristo ngaze. This is bearable. So yabuze ekibuuzo aleme kutya ekitiibwa kyetugenda okufuna olw'obuwanguzi obuli mu Yesu kuno okubonaabona biwero kiringa bwona atikkirwa toyinza geraageranya kutikkirwa na kubonaabona kwofuna ng'osoma. Bwamala okuteekako enkofiira ku mutwe nti oyo medical doctor weerabira n'okwerabira nti wasula ng'osoma. Oyinza n'okwebaza eyakuba kiboko weewebere kunkuba kiboko kuntereeza. What am I saying? Nti kyetulindiridde kinene okusinga n'okukaaba kwe tulimu olwaleero. Saabeera n'essuubi genda mu maaso. Musomba nkutegedde ntya kubanga bwe mbanga Maureen ndi wakuwangaala emyaka gyange gyegyo gye nnaamala ku nsi kuno abalibeerawo balijogera nti munnange awangadde emyaka bwegyo kituufu naye emyaka egyo gye mbonyebonye kubanga obulamu bwange bubadde bwakubona tebugenda geraageranyizibwa na mirembe obulamu obutagwawo. Omaze emyaka 4 n'ofa n'ogamba nti obonyebonye nnyo oyinza okyenkanyakanya n'okubeera ne trillion years nga tofa ng'oli mu bulamu bwa mirembe. Kati kano kantu katono kali insignificant abaagalwa tugumiikirize tikeetaagisa na muntu kalowoozaako just very small. Otyo genda mu maaso kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Kaakati tuli mu bufuge okubonaabona kuno tukuyitamu olw'obufuge obwoyo omweyayonoona gwayogeddeko Adamu. Kati okubonaabona kuno kuliwo kubanga tuli mu kibi twambadde emibiri egivunda twambadde emibiri egirwala twambadde emibiri egifa yensonga lwaki amaziga n'okukaaba weebiri. Naye njagala okuguma eyabuuzizza ekibuuzo n'omuntu ali eyo nti essaawa yonna nga bw'ayogedde awo tugenda kununulibwa okuva mu bufuge bw'omubiri guno ogutubonyaabonya twabazibe guli ogw'ekitiibwa. Ayina kaagambye mu n'ebitonde nabyo birinda eddembe lyabyo. Ebitonde nabyo bisibiddwa biri egundi ensolo zifa genda wali mu lufule ente zonna bazitemaatema kuzirya ne zikaaba naye nga balina okuzitema. Obuzi bufa emisota gifa ebiwuka bifa emiti gifa eby'omu nnyanja bifa ebyo byonna ebitonde obiraba si ffeffe kaffe tubonaabona n'ebyennyanja bibonaabona naye olunaku lumu tugenda kuteebwa okuva mu busibo. Musomba nti n'ekyennyanja nakyo kikabanga ekyennyanja kiraajana ng'okitaddemu eddobo ogenda okukirya ne kiraajana n'ebinyonyi bikaaba bumunyeera bukaaba ebitonde by'omu nsiko binoonya n'emmere byonna twazimbawo nguudo emiti gyonna tugitemi habitat mwe bibeera. They are suffering. So si ffeffe kaababonaabona n'ebitonde. Ati nno nze Musumba sikirootangako nti n'enkoko eyeewaana nnyo era enkoko gy'olumba ewuwa eri bubi naye bw'eba ekookolima ebeera eraajana era naye gamba tubana omukazi yansubira wano ate ng'ebulayo kaseera buseera ogirye ogipulaningira sande ng'eyo esigaze ennaku 4 egende ku kambe n'ogamba ekitonde tekisinda. Ebitonde byonna biraajana ebitonde byonna bisinda olw'obufuge obw'ekibi si kubanga nti Katonda aliyo yayagala tuboneebone naye bufuge bwa kibi naye one time is going to release us tuve mu bufuge bw'ekibi tufune obulamu obutaggwaawo. Kiraba maliriza tugenze ku lunyiriro lwa 22 kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumwa wamu okutuusa kaakano. Anzizeemu kyebadde era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Kitulinda kyokka kati naffe kubanga agambe kati Yesu Kristo waliwo ne yakimbuuza
kati Yesu aba yabafiiririra nga yafa ku musalaba n'awangula ekibi lwaki ate nammwe mukyalwala? That is the answer. Naffe ebibala ebibereberye eby'omwoyo abakkiriza Yesu naffe tukyasinda. Lwaki? Kubanga tukyali mu bufuge Adamu bwe yatuteekamu. Musomberi abatugamba bw'oyingira mu Kristo Yesu obeera byonna nga ebyokubonaabona oba obigobye. Kati kyekirimba ekisooka tobawulira Musomba? Anti kyekirimba ekisooka bangi bw'okkiriza Kristo Yesu tokyasuza enjala. Bw'okkiriza Kristo Yesu ebirungi byonna bikwolekedde. Ekyo kikyamu. Tobeereyo n'olowooza nti bw'okkiriza Yesu Kristo ovudde mu bufuge obw'ebiva mu kibi. Kyagambye nti ebitonde byonna byateekebwa mu bufuge, naye nga biteekebwa mu bufuge si lwa kwagala kwabyo. Tuli mu bufuge obw'ebiva mu kibi. Y'ensonga lwaki n'embuzi ezitabba nazo zikaaba, ne munyeera atatta naye akaaba, n'ebisaanyi nabyo bikaaba, n'emiti egitalina na buwongo kumanya nti okuvuma kibi nabyo gikaaba, n'ebyennyanja ebitalina kutegeera nabyo bikaaba. Tuli wansi w'obufuge obw'ebyava mu kibi. Y'ensonga lwaki tubonaabona. Naye olunaku lumu awandiisa awo n'agamba nti tugenda kusumululwa okuva mu bufuge tuwangule emirembe n'emirembe. Olunaku lumu okufa n'ebikukwatako byonna bigenda kubeera nga byerabiddwa. Leki yabuze ekibuuzo kino tumuzeemu mu bugazi, toddamu n'obeereyo n'ogamba nti ate katubonaabona. Kano kaseera buseera. Tulina essuubi ery'obuwanguzi obw'emirembe n'emirembe. Amiina. So mwagalwa okubonaabona waliwo bakyogera bulungi nti okubonaabona si kufa, naye nga boogera ku physical. Yes. Ne bw'oba obonyeebonye si kufa, kaseera katono nnyo, enkomerero y'obulamu. Yes. Naye ekinzizizaamu essuubi Musumba kwe kubeera nti naffe gino emyaka gitumala kuno emyaka 10 oli ne bamubalira nti yawangadde emyaka 12 n'afa. N'otenda bw'obonyeebonye. It's nothing compared to the trillions and trillions of years. You can't even count. Toyiza gerageranya eternity ku bino ebiri wano. We are so blessed. We are so blessed. Tulina Katonda ayina ekisa atulagako ku bulungi bwe newankubadde nga tuyita mu kubonaabona. Kituufu. Naye oba kyandibadde kitya singa Mukama teyatuteerawo mukono ogwo. Ekyo kituufu. Singa Kristo teyajja. Musumba, singa teyatuteerawo mukono ogwo lw'ensonga nti olaba tubonaabonera mu kiseera kye tulowooza nti kyakisa. Kati singa ddala tewaaliwo kisa kya Katonda nga tubonaabona kufa bufi, twandifudde nga bubi. Twandifudde bubi. Naye kati tuwummula. Musumba, tugende ku kisembayo ekibuuzo. Yatubuuziza nti ku mmeeza ya Mukama waffe bw'agamba nti mutoole mulye ku mubiri gwange era munywe n'omusaayi gwange, yali ategeeza ki? Otyo nti mu Yokaana 6 essula y'omukaaga ennyiri ova ku 5 okutuuka ku 5 atukakasa nti omubiri gwe mmere ddala n'omusaayi gwe mmere ddala. Bitegeeza ki bino? Kaakati Yesu Kristo alina obuzibu n'Abayudaaya. Obuzibu n'Abayudaaya bw'alina be Bayudaaya okubanga amaaso gaabwe gatunuulidde nnyo ebyabajjajjabwe n'ebyafaayo okusinga oyo gwe baali bisongako nga yeeye. Byonna ebyababaako byali byakulabirako ebibasongera ku Yesu eyali agenda okujja mu biseera ebyo eyali nabo. Kati Yesu alina obuzibu, alina okusika Abayudaaya abajje mu bifaananyi abaleete mu reality nti amaaso gammwe gatunuulidde birala mu birala. I am the true history of the Jews. Bwemutunuulira yeekaalu, bino byeekaalu byemutunuulira musema yeekaalu oyo yenze. Bwemutunuulira obwakabona yenze. Bwemutunuulira endiga yenze. Emmere gye mwalyanga eyava mu ggulu
ne babeeza abalamu yenze. Okay. Amazzi agakulukutanga nga gava mu lwazi yenze. Oh. Yes. Kati lutalo wakati wa Yesu n'Abayudaaya. Kyekifaananyi kyatuleetera. Abayudaaya bamusongera ku luzzi. Oluzzi luno lw'amaanyi. Oluzzi luno luzanyisa. Ne Yakobo nabaga bannange. Agamazzi agava ne mu luzzi olwo abaganywa bafa. Yes. Kati muyinza gamba nti oluzzi lw'amaanyi. Nga nze ndi wano. Bwe muba mundeetedde mu kifaananyi ky'amazzi. Nze mazzi ag'obulamu. Anywa taliddamu kuwulira. Yesu tagamba nti nkulukuta ndi matondo. Naye kyagamba nti mbanga mundabira mu kifaananyi ky'amazzi nze mazzi ag'obulamu. Okay. Bwe muba mundabira mu kifaananyi kya mmere nze mmere gye muteekwa okulya. Bwe mundabira mu kifaananyi kya musaayi musaayi gwe gulokola. Bwe mundabira mu kifaananyi kya ndiga nze mwana gw'endiga eyattibwa. Buli kyonna kye mulina mu history wammwe I am. Yes. The great I am. Kakati kino kyabayigiriza mu ssula y'omukaaga. Nti bwe mubanga muli awo nga mutenda mmere eyava mu ggulu emmaanu. Tulina ebyafaayo byaffe emmaanu yava mu ggulu yiyo neegwa. Kakati era ffe twaliisibwanga Katonda. Gwani atugamba emmaanu gye mwogerako abaagirya baafa. Naye nze kati nze emmaanu entuufu. Teri agenda kundyako addemu afa. Wow. Nze mazzi ag'obulamu. Omusaayi gwange ogukulukuta kasita ogunywa tosobola kuddamu kufa. Gulo gwendigo gwakulukutanga gwakulukutera ne mufa. Kati mbufunze ye argument ya Yesu njagadde atuwuliriza ategeere lwaki Yesu ayogera bw'ati. Era musumba otuyambye kubanga olw'ensonga eyo tubadde tujja kulowooza nga bwe tuteerera okulowooza ne tukoma okumpimpi ne tugamba bwe nti ye mmere ddala. Kati tukola tutya okumufuna olwaleero okulya tumulya tutya. Sina kindi ndowooza nti eriyo omulabi waffe era atulaba eyeeraliikira nagamba Yesu atuyita basezi nti tulya bantu. Ogenda kubikula Yokaana 6:5. Yokaana tunyonnyole tumulya tutya tumunywa tutya. Yokaana 6. Naye nga maze okunnyonnyola lwaki Yesu bw'atyo bwe yayogera. Actually Yesu teyeeyita bweyisi mmere kyokka. Yeeyita olwazi. Gamba toyinza gamba nti Yesu yali lwazi rock oluli physical. Naye yeeyita lwazi kubanga lwe lwazi olw'Abagalira ne kiba nti omusana tegubatuuka nga bali mu kisiikirize. Yesu yeeyita buli kimu ekyali mu ndagaano enkadde. Yesu yeeyita omwana gw'endiga. Mu ddungu bayina omuliro okubagumyanga n'okubalaga ekkubo mu ddungu nga batambula. Emisana ye yabanga ekisiikirizo kati agamba ekiro ekyo yali nze. Si kuba nti Yesu kyekire naye abalaga nkiri ekyaliwo kyali kisonga kwani ku nsi. Kale ekibuuzo kibuuzo yabuzaga nti owaayi musajja ono bw'ayogera bw'ati tumunyonnyole lwaki yayogera bw'ati. Kale atubuuza tumulya tutya ye kubanga kusembera wano batugamba omugaati tumulya nno munnange naye tutya. 8:5 soma olw'5:6 agamba de Yokaana 8:5 agamba atya 5:6 woneno agambye nti Ibrahimu some 6 6:5 awo nyini we tubadde nyirize nyini ye kubanga enyirize yatuwadde saaga tusome nnyingi. Okay. Naye Yesu yali ategeeza ki bwe yabagamba mulye era munywe ku musayi 6:5 wansi wali. Agambye ali omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Ezo kiwulidde okubeera mu Yesu naye n'abeera mu ggwe kikitegeeza okulya ku mubiri n'okunywa ku musaayi gwe. So si kunoonya kikopo n'onoonya Yesu gye yafiira n'otandika okunywa omusaayi gwe. Beera mu nze nange mu ggwe. Ekyo kye kitegeeza okundya n'okunywa. Ye symbolism gyatuleeteramu ku mmeeza ya Mukama waffe. Kati ku mmeeza ya Mukama waffe kye kijjanga akabonero. Envinnyo eno n'omugaati guno ogutali mu kizimbulukusa bubonero obw'okungulu. Buli we tulya n'okunywa tuba tuwolesa kiri
nti ali mu ffe olw'okukkiriza naffe mu ye. So si nti akagaati kolya gwe mubiri gwennyini. Kyava agamba omugaati gw'olya n'envinyo gy'onywa ebyo ebikiikirira bukiikirizi. Ekyo Yesu kye yakola. Abakolinso ekisooka lusomero lujja okusembayo. Abakolinso si musaayi gwe ddala. Yesu tatugamba nko kunywa musaayi gwe ddala kuba tolina gy'ogenda kugusanga. Practically tolina gy'ogujja. Abakolinso ekisooka 11 26 agamba ati 26 agambye kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati ne munywanga ne ku kikombe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Munaakola ki? Kwolesa. Demonstrate. Oli wagamba nti let me demonstrate. Demonstration bagikola ku bintu bitali real. Kyagamba kye kino nti kyemukola wali mu kulya ne mu kunywa, you are demonstrating. Mugezaako okugjayo ekifaananyi ekyokuba mu nze nange mu mmwe. Olwekyo bwe tuba ku mmeeza ya Mukama waffe tetuba ku musaayi gwa Yesu gwennyini nga gwe tunywa. Tubeera ku bubonero obw'ebifaananyi obukiikirira okubeera mu ye ate naffe mu ye. Yes. Musumba okirambise bulungi era otuyambye kubanga actually bw'oggyeeyo embeera y'okubeera nti buli kye tulaba tukirabemu Mukama waffe. Kituufu. Mu mmere gye tulya tugirabemu Mukama waffe, amazzi ge tunywa ne mu byambalo bye twambala. Obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna tukikole ng'olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Automatically. Tweyanzizza nnyo tweyanze. Waliwo ayinza okutwambaza asinga Yesu. Waliwo ayinza okutuliisa ne tukuta asinga Yesu. Yatuwa ekyambalo eky'obutuukirivu. Kakati buli kimu tulabira mu ye. Yes. Omwagalwa atulaba kansubire nti naawe otegedde nga nze. Akitulambulidde bulungi omusumba bw'agambye nti Mukama waffe tulina omulabira mu nsonga yonna. Ate era bw'agamba nti munywe omusaayi gwange tatugambye tunoonye omubiri n'ennyama ye nga bwe byakolebwa ku musaalaba tubirye. Naye okuyita mu bifaananyi ebyo olw'okukkiriza tukkirize nti Katonda waffe tumusembeza ali mu ffe era naffe tuli mu ye era nga tulindirira n'essuubi eddamu ery'okumulabako maaso n'amaaso. Omwagalwa weesunga ekiseera ekyo. Naye kikwetaagisa okukola ekyetaagisa okugyemukkira Katonda okukola by'ayagala okulaba ng'oteekebwateekebwa olw'obulamu obutaggwaawo. Webale nnyo akaseera k'obadde naffe nga tuyiga ensonga zino. Mukama akuwa omukisa ate era ayongere okugaziya ebigambo ebyo mu bulamu bwo, oyongere okubyetegereza n'obifumiitirizaako bikuyambe okudda obujja olw'okweteekerateekera obulamu obutaggwaawo. Musumba era tweyanziza naawe okubeerawo okwo. Webale kujja. Njagala okwagaliza sabbiiti ennungi n'ab'amaka ge era obatulabira ng'ozzeeyo weewaawo ssebo. Naye nga tetunnaggalawo tusaba otusabire. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Weebale kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Yongera okutwanukula ebibuuzo ebirala bingi olw'obulamu bwaffe okwongera okuzimbibwa n'okunywezebwa. Otuteeketeeke Mukama olw'obwakabaka obugenda okujja kuba Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Sabbiiti ennungi. Mukama abawa omukisa. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo